Nere nakuzo omwezi 24 omwezi gwa musanvu mwaka 2024 kitegeeze bulayi nnaku nga mmeka tuke ku concert ya King Shiba eya Mukisa ku Theatre La Bonita ngukidde okujja ogenda mu kivu sikete kujja genda mu kivu just nawadde mulwadde badde manye ekivulu kye kikukeezezza ne ngamba yi abeere okusomero ng'awulira obulango nagaka nkiswame nga bukyali banzize wakanga ne mulwadde buzibu ki ekikuluma nawadde nyina obulwadde ng'olubuto olumuma ate n'ekyala nyina alusaazi omwana omuto alusaba mujja nagenda n'ensiba eyokusomero koze oli musiraamu ensiba wogimanyi eyokusomero alusa ne zinkwata zikukutte luutu eno si nkulu nnyo nga zinnyooma olwo kiwagambye gusimanyi susu kawago bakayita kawago indira muno wema indira ziba z'abakazi akawago mu luzungu bulada eblada kakuluma kamuma kali obanyika akange kana akawago kanafu tugeze ngawula wange okuwuga n'engwa amazzi bwebati kutwala emirundi ng'ena ofukamu okola buli wenkubako webati oba okitegeere wengwa ku mazzi webati bikuluma wengwa ku mazzi wemaliriza tugeze ng'okuwuga ng'oku n'enkomawo dakika nga 3 katandika okunnuma okugira okufuka nze wendwawo koga sifuka musone gumuma n'endwawo eddakiika entono ennyo akange ko kali bwe kati katandikirawo okunnuma omanyi obulwadde obayita enziku olira oba nzikuyegana simanyi kasimanyi owulira buuli bakulu katumalirizeeko owulira buulizi mpulirira kati obudde buno bw'obuwulira kati siwulira buwinyi era kati nswana n'okuddayo ku ssomero emisomo gimpitako tonnatubuuza nako nosooka ombulize ku balabi abakulaba mwana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nziramu naam oddamu nti waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu mbimanyi kyakawaliko seeka amanyi yasse manya nze Mbiru Ismail mutabani wa sooka otubuulire embeera ereetya ku ssomero eryo kuba mpuliddemu okuwuga olabika oli onyumirwa bunyumizi ng'okusoma tosoma si kunyumirwa nga sisoma awo ku ssomero ya kumpi awo tulinawo swimming pool kati kyekyo ekikomera tugendamu battayo akaseera ne bababuuza mulina ssente balinamu ku ssente nga mugenda nga muwuga abaana sekinoomu okukwata ka pocket money nogenda n'okuba edduli ogenda n'owuga awo n'oluusi kale ebibeera ebyobwereere okugeza bagenze mu tubago tebasasudde babagamba kale okubeerawo nga temuwuga abasigadde mugende mugende muwuge ne boogera nabali eri bannyini kifo bagaba bajja kujja bawuge omanyi okuwuga oba omulundi gwe nasooka nali nfudde kiwanya ku mazzi kati nze nali simanyi nti babeerayo diipu ne gundi ag'abato kati ogenda either kisinzira pulu we bagisetinga ebeerayo ag'abakulu bakabejja kati nze natuuka be twatuuka nabo ndaba abawala bonna abawala balimu eri eyabakabejja ey'abato neŋŋamba bano beefera biki ndaba abakulu babuuka sayizi zange babuuka bagwamu nange neŋŋamba boolwokyo era kati singa nze embuyaga ezikunta kuba nalaajanira mu mazzi ani akubbulula ngwamu bwe bati wala omukwano gwange yandi emabiga kati nga omanyi era okufa nga wekunaaba ye yagamba mbunzi obedda simanya agezaako okunkwata nze nga mwesindikako kyokka nange obedda mbayo kusika ku mpewo wakitegeera mbayo kusika ku mpewo ngee bati omukono njagala okufuna obuyambi omukka gwe nandiyisizza abanyamba bwe bukola bwensika kati obudde oba olowooza otya awo muli oba owulira otya oba otema mbaŋŋamba fa
kufa walamalama ku pensa onobaka kuba kati gwoba ofa togamba bwana bwange maama oyo agamba isima wange kozi baganda abalabi bani babatya amanyi tobamanyi manyiko bemumanyi alo nasali waliwo shifula ye simumanyi bulungi ye shifula abaye oyinza ogendako noozambe anedda siwozambe tewalamala amakawo ng'obudde bugenda kiki wali ogamba nali siina kyendowooza sikulira ekyannyamba baali bayitawo wali ku mabbali kati lwakwaliko omwana ye nga wafujjo era yazumbuka nnyo ku ssomero kati ng'amanyi byamuzannyo ng'agamba nebesiika mazzi bakuyita naseeka lye bampita nayesiika mazzi nga nze ndaabazannya buzannyi nze ngenda kufa kati ono yali agamba mbu mbadde mwesindikako yagenda olaba omusajja ngireebati ndi bubi nnyo kyeyakola nga nsindika eri abaali bayitawo ababiri ne bansika neŋŋamba obankomewamu nga nesijja fiirwa ssente zange nembabuuza kiki k'amazzi gakoze kino nakino kino nagamba abadde tokimanyi nti waliyo ag'abamanyi n'ag'abafu abafu oba abajega sibajega noddayo eri mu sayizi yo sabaŋŋamba nesooka nembeerako ku lukalu awo ku dakiika nga nosika ku mpewo bonyofa neŋŋenda mu gaali tewakubamu kawuzi takbiri saazirowooza kuseera nga ziba zeetaagisa takbir allahu akbar takbir nebagamba allahu akbar oba otegeeza oba wakakwata netoma kyekategeeza nedda akakallahu akbar allah mugulumivu ate takbir yeeyo takbir bagamba takbir eba allahu akbar waliwo eno dduwa gye bayimba oba wagiwulirako iyamana oba nisiyamana wagiwulirako edduwa manyiko bakatundu bagiryogera bati ndabe allahumma sirimana wa musilimu baji nti allahumma aza wa musirimana wa musilimu edduwa etegeezaki ngampuliramu ebitagatta nedda musirimaana wa musiri mpuliramu omusiri mpuliramu abyalimaana wamusirimaana wamusirimaana abaani allahumma takobbal siyamana nedda yabanauganda babyegattiramu abanauganda balina efujjo essomero sofaali liritya njawulo kiri eririna ku gali eri gye wasookera enakifo njawulo nnene nnyo nsookedde agenzola okukugamba nja kusoogera ku y'amasala esala sooka onyumiza eri ku busubi ku kulonda mpeke ya allah omuwalli oyo weba wiikeeri baba basazeewo si buli lunaku naye basobola okugamba nti wiikisi bbiri nga so temulidde muceeri naye bwe mulya ate bakutoma musobola okugulya omuceeri ne bayiwako ne mu bibaketi oba kategeera akantu ako kwendi ku layini sindika emboozi baleeta omuwalli abakuuku benyini ebagufumba nebafumba nemulya abawo omuceeri negufika n'okufika ku makya genolaba bagusudde mu bibakuli gubaako bijanjaalo gubaako bijanjaalo naye oluusi tera okujja ku byenda naye nga babisiise ekitegeeza lino lirina enjawulo nnene nnyo nnyo tuvudde ku kyessala tudde ku kyawo uniform eri gye twali tukosanga uniform I mean good sports wear ate eno ye casual wear era ogiraba eno ye casual wear lwe luyambu lwobeeramu awo ate abawa peya ezo zokka peya bbiri ez'okusamu ate eribadde babawa buno obusaati oba obumanyi bwomunonantuuyo oba obumanyi bukazuweya buno obwakyama webuti tokubye nnyo obunyiiza bannange tokubye nnyo lwakuba bagamba akivaamu yakiyita ekyato nedda era tulina naawe essomero erituliraanye nga byeyambala naye nga ebyeri ebyekidongo siba kidongo nnyo
kati oba oyambadde essala kati nkyayogera uniform eno nkugambye nti no bakola egundi 2 peya 2 ezajjaze Uganda Cranes nekanena akasaati obupale 2 esaati 2 weeyononderawo tiimu gy'owagira kuba gwe ndabako Manchester City bakuwa buwi osobola n'olonda tiimu gyo basobola n'okuwa tiimu gy'otawagira bakuwa buwi gwe kyomanya nga banaga uniform yiyi oba kati kiri bakuwa atuvudde ku by'okusiibamu tugenze ku uniform ziri peya 3 kale ngamba casual eno ibaya lwaku 2 eno gyenyamba UEFA Hill School UEFA kati eyamande ebere eyamande ya lwaku 2 olwokusatu ne muddamu mweri babe nemuyambala white awo ku lwokutaano ne mukola ki nemuddamu eyamande mukyusa buli lunaku lulina engoye zaalwo si buli lunaku naye teri lunaku lweddiŋŋana essomero lyonna likyusa omulundi gumu balina engeri gye bakitegekamu tosobola somerayo ng'era tozirina zonna ezengoye tosobola terina mwana asomera mu gundi nti muleeya talinayo kino ekigambo UEFA kigwayo kiti ekyo tebikukwatako ebyo UEFA kigwayo kitya bwate kiyinza okuba kiri abbreviated nga bwolaba USA United States of America kituufu naye lwakuba kitegeeza newali abakyalo okolayo nsobi kirayika ogereesa Uganda UEFA Women Emancipation Forest Association Federation ebyokwambala n'essala biwedde ate eddiini wakyaliwo okukwatakwata tiini wakyaliwo ebyokwekwatakwata tebatuwanga muzikiti naye bafa ku bya ddiini ate kiri baddiini babadde bafa nnyo ku byeddiini nga osala omusiraamu mu maaso ng'asaala zeze embooko z'owulira ezikaba ku ssomero ovuma omusiraamu nga badde ayambadde ekkanzu n'omusanga awo atudde byo n'omuvuma omusiraamu eritagambwa naye omusiraamu ayambadde ekkanzu oyinza muvuma kivumo ky'okugyako akajanja yayambadde ekiteteeyi n'omusanga wongagwe kaseeka kati eno gy'oli osaala swala teziwera bulungi teziwera zitya kubanga essomero terina muzikiti temuzina n'essaawa zaaki eza zino esswala endala oba tosobola zisaala bulungi kubanga tewali muzikiti tukira osobola okugamba nti obaera bavudde mu kiraasi nti nja saala olweggulo nga temuli mwana n'omu kuba kiraasi ziba nsiimu kati naye buno obudde bw'okusoma tosobola saala tosobola gamba ticca wa luzungu fuluma musooka enkima eswala zibambooko nedde ezo essaawa zonna ezeezo eswala zo mubeera free nti kati somere eswala n'essaawa zaayo esooka ngimanyi subuhi ebala ssaawa mmeka subuhi eyokumakya ssaawa nga mmeka emu ssaawa 12 eddako dhuhuri ya ssaawa 7 eddako aswiri ya ssaawa 10 eddako magalibi ya ssaawa 1 ezo nnya wabulayo emu esembayo ddala ddala agiyita ishai newogamba isha kimanyi nebo balimba abaana ba maama waabo abazimanyi ate ejjuma yo tosaala naye ejjuma yo batukkiriza tugenda ne tusaala ekyolulimi luno oluzungu mulufuwamu nkokusomera batusiiba mu Luganda olw'engoma embooko gyowulira teza musomero bawulire vanakyo. You don't speak Luganda at all. Can we speak English on this interview? Yes, small. No, we want us to converse. I will be asking questions in English. So which question is? You wait. You will be not there hard. for answer. It's not hard. After, what do you usually do on weekends apart from eating rice? What do you usually do, especially in your free time?
we are training what that is English. You can ask what do I know what you always train? The thing you want to. Okay, continue. What do you train? You train dance. When the old school trains now. See? Old school. Oh, us. I don't know. What is the difference between you and the school? Me as one. Do you have a group? Yes. What is the name of that group? I've forgotten. Where are we? Omukulu oluzungu lumukakkanya ebigambo ne bikendeera. Kale, omukulu agambe ku weekend kuba byagedde namwe tembitegedde. Babitegedde. Ayi bakadama bange lukuwamu bitegedde, video bitegedde. Bitegedde. Ngambye tubeerawo ne dance. Mutendeka amazina. Naawe oli dancer. Our group. Badde mwe oli dancer ndi boy toyinamu yadde empere. Oba mukubagane nagafa agapira. Naabu nango tugakuba. Kati nanti tubaddewo ne festival. Festival. Food festival. Food feast. Ebadde ya feast kibaati mu feast. Kyanga oba kukyanga. Feast kijjulo totulimba ogenda tujja ku anti feast zogenze mwezi. Feast the what? The food. The food. Mujikuwa palm feast. No. Foko feast. Hizi molimba. Asilimba. Kale je kibina kyamwe kyamazina kikompitinga ku kwezo feasting ezo za palm feast, foko feast. Kuba batule bayinawo abagundi abakwata video n'abisirika ku mitimbagano ati bajjaawo ne bateekamu omuziki ne bazina nga bano bakola kye bakwata ne babiwanikayo nti ekiri ku UEFA kiriwo ekiti food feast etambudde bweti. Naye kati engeri gye nayiga wano interview ngeri bagikola wali we bagamba nti badansa mujje kati nange awo wembeeyungirako nze mbogerera bwe tebabimanyi mu lusoga gwe nayinwa owe mwasekamwa nayinwa gwe mwasani atema ekigambo nti ffe bagoloba dancers tuzina ku nnyimbe bwe ntongeza bugeza naye nga si ku nnyimbe ebyo tuzina kati ng'ovuddeko ku ekyo kitone kimu gwe kye weerabamu tekijja kwewunyisa ogambo n'abadde kitone kikyolina ng'ogyeko okulya kuba ebisuwa ddiiro naye kale ntone nga bibiri ekisooka ebikooni oli kulimba ensi ekulaba oli bokisa bikooni nekusomera sibimanyi nnyo obyagala bwagazi kyomanya kusomera okulwana bakulabira ngo soke tudde ku bitone ogambye ekikondo mukiwuliramu nabwe tuva ku kikondo waliwo n'abanneegombesa okuyimba naye nga nako sinakugenda nnyo bakwegombesa ku ssomero kusoomooza kikootero osanga being nti oli mutabani wa King Shiba kusoomozebwa kikootero osanga ku ssomero soomozebwa kikootero osanga kekula ziri vidiyo enkadde naawe tozaagala olinga nnyinizo ankirawa ne bagamba twalina mukaddewo ng'azina bwaki kusomera abaana baziraba bazijjawa naawe twaliri mulina amasimu enkulimbe okakasa abaana bala vidiyo baziraba kati tugeze ku vidiyo liba mukyalidde ate n'abaana abasinga kwera essomero maama baabwe bakumpi bamukyalirako ng'asooka anoonyereza kirikiboono bamumanyi nanti yajja ku vidi ate era we nali ŋŋenda jjukira basooka ne balawunawo kyekiriwo ne balaba vidiyo nga bagamba ti omwana wa King Shiba bagenda muleeta wano kati nga balinza oyo omwana yanze we natuukirawo tebategeererawo tovimba naze balina ebambuza King Shiba omumanyi mpoma ku kimu bagamba mumanyi ye maama temumbuuza bingi nammwe kiki nakigwa kati bakeberakebera basaakinga kati balemerako balisaakinga bagamba sebukulakula ye
obusebuye bw'emitaano wa Kingshiba bamu nga bakola ki bawakana. Lwaki wabeera bawakana? Engeri gye neeyisaamu ku ssomero nze kabaka mukulya. So nsinga kunjogerera ekyo kyokka. Wala video ziri enkadde tobagamba nti yakyuka? Mbagamba kati temulaba katuli kasitagamba namulaye lwakinawo omulalu nga mumugamba kati nakakati genda omulabu bamulabu oba omwepankirako yakyuka of course. Naye lwaki tobagamba ne bakomya kuba kiba kirumya kiba kirumya naye era bamulaba kati tebakyandimu nnyo bamulaba bagamba yoyo nti yeyoyo tumanyi oli kati ekivulu najja tukunone era kivulu nsuubira okuba nga tuwumudde kigenda beera nga 16 ogw'omunaana kati ketusigaza wiikisi eno ng'ogivugyeko tusigaza wiikisi 2 kuba eno ekosinja fukuwayo eri kusibira ekireza ogenda beerawo nyinza okubeera oyinza noleeta girlfriend mu kivulu n'abawo nedda olina tuyiveeko osoma kirasi kiyisimu sooke tugende ku kyagundi mbadde nkyayogera ku kyaki okuwummula ekivulu nga tituwa yako nsanja olwokutaano kati olwokutaano weruggwa wiiki weggwako ejja tusomeyo ku misomo mitonotono ng'ejja ebeera yabibuuza ate ffe ebibuuzo byaffe byannaku 2 webiggwera muddirayo wakaawo. Amasomero agasinga wegakola mumalire ebibuuzo okugenda waka katulagalawo kireza ku kyo ogenda beerawo njabeera kati tubalirayo mumaze okukola ebibuuzo mukyabalira akawunga kaabwe babagamba mugendeeko. Ku ssomero olina ekifo kyokka kati nga bino ebyabapulifekiti ebyabaki olina ekifo kyonna kyeweesimbawo okoba kawanti jjukira nze mutaamu tu naye era neeri gye mbadde nali neesimbawo kuba tayimuki abaana ssomero ddala yonna nerinonda naye ne banjuusa. Lwaki weesimbawo ku bintu bya kisirusiru byokka twagala edipulifekiti anti bulirize oluzungu sirumu nedda si kyekyo eri kale gye mbadde eri weesimbawo kuba edipulifekiti simanya biki ediboyi bikyeyo kubeera emiggo gyali mingi abakulembeze bakusange nga ekikalu ate toli mukubi wa bikalu nkutegeera mpe ennyonyi nkuba ndo sijja gibwa nkuba kuba emiggo kati nooti obuvunaanyizibwa obunene buliko embooko neŋŋamba kambeere okuba tayimukipa eri avimba nnyo lwaki oyinza nobaga ate sijja bayingiriza omanyi siri essomero libadde lyakyalo omukosebwa okuba kuno n'essaawa ey'emitwalo 2 buli omu abeera ku bwe gwe basinza nawe olimanyi libadde lyabannakyalo kuba omuntu omutukoze saawa ey'ebiri oli akavimbu ye eriwa wagirekayo wagitona nalimaze naye ebbanga naye ezo zakavimba wali oli akasaawa ate bineno fe twalina temukipa se tuba twagala kudda ewaka ng'ayimirira eweeru n'akadde wesikakuba temuvuluma ng'abalaasa mubeera omumukati sinagamba nti bankyusa ekifo ne bakuwa ekyaki kale sinze nzekka ssomero baalikyusa nagamba tosaanidde ekyo kankuwa ekino tosa bakuwa good organizer nedda banteeka kuba assistant ediboyi nga bakuwadde tokubye kalulu kuba okuyimirira katuuti awo n'ogamba tuweemu nga bwewakuba kati ekiriwo kikaabya omuto bawemu. Ladies and gentlemen, allow me to welcome Mr. Ismailani. Ladies and gentlemen, allow me to introduce Mr. Ismail Tobigenda today ku birala. He is contesting for a timekeeper post. I Solomon Soya. Jango tulayirirema. Jango tulayirirema. I Solomon Soya. I served the old school as a timekeeper without no fear or favor. So help me or Allah. You are Solomon Soya.
obudde obwejjako eryayisibwa n'ofuka Solomon Soya lino eno osuubira okwesimbawo okuba abaana b'eno batyamu ab'omu Kampala abeera n'oluzungu terina luzungu lwakubaluka nnyo kale ntiisa naye lwakuba eri oluzungu lwayo kale nkyalusika luno lwena badde lukyavula ndi olweri lufumuko kale mbe luli solid tukayo ng'omwana agamba this one can do that naye nga nze mbadde manyi bagamba bitegeeza kyekimu naye nga bitegeeza kyekimu naye nga nze olw'oluzungu lwe mbadde manyi nga luli broken kati nze nga wowulya nti this one can mop on Friday kati nga nze mba ndowooza onasobola okulongoosa okusimula ku Friday kumbe kitegeeza nti onasimula ku Friday naye nga nze mpulira this one can mop on Friday olwanyigiriza luzungu olumanyi nedda kirina kyemmanyi bwe mba ŋŋambo kale ono ayayuyiza mu luzungu bagagamba soda tubadde ku interview n'ayayuuya omusomi tuna mukamera ako koogere tuve wa soda tubadde ku interview n'ayayuuya kale ga soda ayayuuyiza kubako ku mutwe bwoti kuba ku ntalabuusi kajja kudda togigyeko budde soda abadde ku interview n'ayayuuya ogenda kusaala bwe tuleese okwayuya mu luzungu n'ojjukira eswala taata tukuviira ogenda ofune budde okwayuuya omusomi kumukutte enteegeteege n'ajjukira eswala eyo saawa emeka zino eno ye 10 ekireke tetulabisa struggle yoningi wali okiwuliddeko ate ekigambo supercalifragilistic explosives kiregerwa supercalifragilistic explosives kale kyogere kibagamba supercalifragilistic explosives kale baako teweebaza abawagizi ba mami okunge n'abawagizi okuba nabo balina ku ssomero bajje mu Kivvulu ng'ennaku z'omwezi 16 ffe tubabbiire tugenda kuswala buggabi bajja kuba bakomyewo badigize bwe bajja kuba bali waka baba bali eri tebali awo wano waliwo balongo abaneno njala wange kipande kigamba z'omwezi 16 tebakuwulira okulaminga kulwala byakomyewo bayita baki bafaanyi bakasitoma akyoyiya oba bayita badduka Allah abawagizi b'amaama na Kinshiba baniriza 16 August 2022 ku theatre gwaggwa 2022 gwaggwa kuli maaso emyaka ejja naye kyo kimanyi tukuli maaso emyaka ejja tuli wamu oba oli eri bagenda beerayo abayimbi bangi nnyo ne bakomedian nani bagamba ogenda vaayo nange ngenda vaayo kinaba kisoose inshaallah omanyi ekintu kyonna ekitali mu inshaallah ekitali mu Allah Katonda Allah wanaaba ayagadde oba wanaaba asiimye ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba takkiriza kiba tekijja kubaawo oba takkiriza kyova abasiraamu tuyongezako ku myaka gambo inshaallah Allah wanaaba ayagadde oba Allah wanaaba asiimye oba wanaaba akkiriza nja kubeerayo naye wanaaba takkiriza bwabigaana tokiinaamu tabu ng'okyesomera
maama y'omulaba waliwo enjawulo ennaku zino maama okusiza omulaba n'oyo wedda mulaba kuba manyi osobola obeerako awo n'omuntu ng'akwevumya nga ne wa maama wo naye nga bamwogerwako kale bamwogerako akwevumya kati bwe namulanga ku zino vidiyo aba ng'abayeeri akamaama go kali ku street ekazina nga kinyuma muli nnyo kati kale ndabawo ku njawulo nti ate yeegombebwa abasinga naye nga oliba ate banjogereranga bwogerezi nti biki naye ate kati ate nze gwe boogera nti maama wo kati si waserebu mutabani wa serebu novimba ali ndozo signinga ne autographs ozimanyi sivimba nnyo autographs ozimanyi sizimamba mbula tokamanyi tukaveeko ma autograph ololabyeko abayimbi abantu abanene baserebu nga babaleetera obutapapula nsayiningiraako wano mpandikiraako wano erinnya lokalibako kyompandiise kuba siginicha gyebayita autograph sinatuuka waawo nina handwriting ya isima mu kitabo kyange sinatuuka waawo naye ng'osobera otuukawo alhamdulillahi ya rabbi alamin malikira bumedi basawo ne banyabo ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omunaana 2024 tuli ku theatre La Bonita okuyingira omutwalo gumu ordinary vip emitwalo 3 vvip emmeeza yakakadde ng'eriko abantu 6 mmeeza mpulira taata t-shirts weziri za mitwalo 2.5 eza King Shiba ne jampa za mitwalo 4.5 abataddemu ensimbi tulina aba Esther skin therapist basangibwa ku Mabirizi complex osobola okubakubira ku namba yabwe y'essimu 07577997 oba 25 bano balungi nnyo ku ndwadde z'olususu zonna n'abayagala okusoma eby'omumutwe nga biri related ku ndabika y'omuntu kuwekola make-up bagole biki byonna byonna osobola okubakubira kuba n'obakyalira ku mitimbagano gyabwe embeera n'etambula bulungi nnyo beba Esther skin therapist mpozi ne Sala Case be bataddemu akathembi abagala ogula ticket namba ya mukunja ku 0755 32 65 55 eri manyaga Dani ani sempi anyaga sempi ya sempi ya asobola mukubirako nofuna ticket musobola ogula ticket via online abakadamu ogigula n'ogiweereza famire ye oba bakyali bayisima n'abaleeta kyemanyi nayo ganga yeyo kuluna ebyodumira kati era nga mutula mu nsonda andi era nkugamba eri ganga zikubira ali yali yeetumye aliyeni mbwatambula n'eggudo kyekyaluka ku gudu nalibamboko mama babasikembo bati nga bavimba mu ssomero nga bagula bino ebimasike oba bimanyi kirabisa wano yonna nekirikka wano omu ye gudo omu ye aliyeni gudo n'aliyeni emboko n'enyoka lwaki n'emboko n'enyoka mbakabira yemweba gudo galamira gudo emboko n'enyoka ate gudo yameyo kawempe oneyamba masiki nawe n'oyambala gudo limbo naye manyo nayo ku luuyo nga ze bwagwaduumira nandibadde nayo naye siwamboko bawulira nti mwakozeyo akagaali nti mina ge mwazoleeza mwamuvimbiddemu n'agenderawo n'aloopa kigobya n'oggobya ate manyi ogirina nga mutula eri ku nsonda ne muwogana edi master bw'abayita nga nammwe mugamba tugenda omugaali naffe tumuyita ngirina naye sikusoma ogirina erirudda kamunkya makiyire munkya akoli mwana abe kamunkya si nnyo nenga namu n'emiramu namu namba kyaliwe amuno si namba kyaliwe nabeeramu eri mu kizungu era nabayimizaako embeera nabeeramu keyo n'emwamu mu kizungu kale omukulu waali oddayo ku ssomero kyemmanyi era nzirayo leero omukulu waali addayo ku ssomero so temumukubira nzo ina simu era tebajja kukubira pozi bakunoonye ku Facebook nagiregayo oba bakunoonye ku Instagram nga waliwo n'abansaba ennamba zange n'emikwano gyabwe oba bakufollowingeko ku bodaboda kale omwana soda expo mukama batukubire Expo TV to the world.